أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda majibu ga Allah tabaraka wa ta'ala, saba Allah wajti wa asili gane na kumbatan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Biidhnillah tugenda maaso n'okwejjukanya ekitabo kyaffe al-usul thalatha ekya Sheikh mukadda waffe Muhammad ibn Abdul Wahhab, saba Allah amusiime. Omulundi ogwayita twali ku introduction, twalabanga mukadde waffe oyo okutandika ekitabo kye yatandika ne basmala oba bismillahi arrahmani arrahim. Olwaleero tugenda kunnyonnyoka ku basmala eyo, tulabe yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuyigiriza atya ku bismillah, kuba olumu ebigambo ebimu tubiwulira nga wakimanya bumanya n'okikwatira awo. Kati katugezeeko okuba nti tukinnyonnyoka biidhnillah. Sheikh yatandika n'agamba nti bismillah, bismillah, ng'alinga ategeeza nti ntandika okutunga ekitabo kyange n'omulimu guno mbitandika na linnya lya Allah. Kyabbeere era kya muwendo nnyo era kya kitiibwa, ntandikwa ya kitiibwa okuba nti seeka ekitabo yakitandika naki? Na linnya lya Allah. Ng'ate obusiraamu butukubiriza nnyo, n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza okuba nti twogera erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala ma'a kulli fi'lin min al-af'al. Buli kikolwa kyonna ky'oba ogenda okukola okitandika na linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. Kal akl, ng'okulya tutandika butandisi, bakuleetedde emmere n'otandika butandisi kulya, wabula omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza okulya otandika naki? Washurb, n'okunywa kyekimu. Wadhabh, okusala. Era olaba okumanya ebintu ebimu abantu abamu babyekwatako. Mu bantu betumanya bolowooza nti ayinza okwekolera ekintu nga tafuddeeyo, tutwale ekyokulabirako eky'Abamisiri abamu mu butale gye babeera. Ne wallahi ne bwogenda okusala enkoko ne bwosanga nga ekigenda okugisala kisajjasajja kiri awo, era kigibako ogenda owo yakisoma ki bismillah Allahu akbar, nekiryoka kigiteekako ki ekiso. Kati ne mu kusala obusiraamu bwatukubiriza okuba nga tutandika naki? Waswaid, n'okuyigga. Wannawm, n'okwebaka. Warrukuub, okwebakala. Waljimaa, hatta n'oba ogenda kubeera ne mukyalawo mu mbeera ezo obufumbo otandika naki? Na bismillah. Walwudu, kekube kufuna wudhu otandika naki? Wa inda dafni almayit, kekube kuziika mufu bw'oba ogenda omuteekayo tusoma bismillah wa ala millati rasulillah. Hatta n'okuteeka mayiti mu ntaana osoosa ki? Basmala. Wa ghayri dhalika min al-a'mal, n'emirimu emirala mingi nnyo ng'okugitandika toyina kugutandika ffa, wabula oyina kugutandika naki? Na basmala. Allah tabaraka wa ta'ala surati al-an'am aya ya 18 ategeeza ekitiibwa Allah n'agamba nti fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi
in kuntum bi ayatihi mu'minin. Si buli kisaliddwa nti tumala galya nti ne Peter asaze tuliye. Wabula tulya ekyo kye tukakasizza nti kisomeddwako erinnya lyani? Lya Allah. Katatawo kyobulaba nga twesiima nnyo waffe e Uganda nti n'atali musiraamu bw'aba anaasala enti anoonya mu maka g'omusiraamu omuvubuka ajja agimugireko ki? Agimugireko obulago. Hatta ne bannaffe abatali basiraamu bakimanyi nti ffe ekisaliddwa atali musiraamu tetulya. Wali abaana fedda bwe twali tukula nga mu biseera bya Christmas eba bizinensi nga wabaawo amayumba go nga bakwekwata osala enkoko kuva oyinza okusala enkoko nga ku nnyumba 10 naye nga bonna bozisalira si basiraamu. Wabula nabo bakakasa bwe batasaliddwa musiraamu si kituufu. Allah gafakulu mimma dhukira smullahi alayhi. Aya endala Allah bwe yali ategeeza nabbi Nuh alayhi salam oluvannyuma lw'okuba nti amugambye bajja eryato abakkiriza muggwe balinnye mu lyo, Allah yamugamba nti waqala rkabu fiha, Allah yawa mulinnye mu lyato eryo bismillahi majriha wa mursaha, mutandike na linnya lya Allah tabaraka wa taala, mulyoke mulinnye mu lyato eryo liryoke libe nti litambula liseeyeeya ku mazzi okwo n'okuba nti ate teribidde. Tuli fenna, that's why bwe tuba tugenda okulinnya ekyokulabirako nja kibawa fenna tuli wano Misiri. Ennyonyi ya Egypt eyo wallahi baba tennasituka bateekako edduwa. Era edduwa eyo bweba etandika tetandika fwa, era batandika na bismillahi rrahmani rrahim. Olwo nno ne balyoka bakola ki? Bongerezaako bye bongereza. Tobulaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam talina mbeera yonna gye yatulekerayo okuggyako nga yagituyigiriza. Teriiwo. Katulabe mu hadithi eri mu sahihaini eya Bukhari ne Muslim ng'egiba ku Jabir ibn Abdillah ng'ebigambo bino nabyo babijja ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi agamba nti idha stajnaha al-laylu, ekiro bwe kiba kiyingidde obudde buwungedde, fakuffu sibyanakum, abaana bammwe mubakuume. Abaana bammwe mukoleki? Mubakuume. Fa inna shayatina tantashiru hina idhin, lwansonga mu kiseera ekyo shitaani ziba zikola ki? Zeetala, zisaasaana. Era bannaaye omuntu kirungi n'osoma ku bigambo bino, kuba bw'obissa mu ardhi alwaqi', mu mbeera ey'obuliwo, teri bwonoonefu obusinga kukolebwanga kawungeezi, tebuliiwo. Era abazadde abasinga obungi essaawa kasita ziwera 12 ng'atandika okumagaamaga kulaba abaana be bali luddawa. Nno abalenzi kalekaleko, naye abaana ab'obuwala asooka n'abanoonya ab'omu ku omu, kuba amanyi ekiseera ekyo kizibu nnyo. Mu kiseera ekyo shitaani zisaasaana. Agamba nti faidha dhahaba saa'atun min al-ishaa'i fahulluhu, obudde bwe bugenderera ekiraawo abaana mubate. Muko Bashiri owulira abaana Mungu akuwadde ab'obuwala, obudde bwe bugenderera mukole ki? Mubaleke. Agamba wa aghliq baabak, n'oluggi lw'amaka go luggale. Etugamba nti abaana obatadde, wa aghliq ategeeza kuggala. Ewaka okola ki? Sibawo. Wadhkur isma Allah, bw'omala oyogere ku linnya lya Allah nti bismillah. Agamba nti watfi misbahak, ono muba mumaze okulya ekyeggulo, agajjako ki? Ettaala. Wadhkur isma Allah, era yogera ku linnya lyani?
agamba nti wa auki siqaak sikaaka wadhkur isma Allah wa khammir inaak wadhkur isma Allah. Agamba ebikopo sikaaka kyekintu kyokola ki kyonyweramu bibikkeko, bwe tusobodde kubibikkako afazaali biwunzike kibe nti tokiresaawo kyangaala. Agamba nti walau ta'rudu alayhi shay'an, agamba bibikkeko ne bwoba at least funa kyokiteekako kungulu oleme kukirekaawo nga kibikkule. Kyekimu n'ekyombo mwofunira wuzu al-ina nakyo tokirekaawo bwotyo fa nga kibikkule, funa at least kyokola ki kyokibikkako. Fadhkur isma Allahi tabaraka wa ta'ala ala kulli shay, buli kyokola yogererawo ki erinnya lya Allah. Hadithi endala eri mu sahihaini ya Bukhari ne Muslim egiva ku Umar ibn Abi Salama, agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamugamba, ya ghulamun, owange gwe muvubuka, sammillaha, yogera erinnya lya Allah nti bismillah, wa kul biyaminika, oliise eddiyo, wa kul mimma yaliika, era bw'oba oli ali akikuli mu maaso. Agamba Umar ibn Abi Salama, agamba nti fama zalat tilka ti'mati ba'du, eyo nno ye yali endya yange from that day paka lubeerera. Sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yaliika. Naam, tulaba bukulu wa basmala. Hadithi endala eri mu sahihaini ya Bukhari ne Muslim ngagiba ku Ibn Abbas radiyallahu anhu, qala agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma law anna ahadahum yaqulu hina ya'ti ahlahu, nti singa omu ku mmwe agamba mu kiseera kyagenda eri omwagalwa we, ya'ti ahlahu, ekiseera kyogenda eri mukyalawo. Tuli fenna, muli bafumbo, muli maka, ogenda kubeerako ne mukyalawo, ogenda kwegatta naye mu mbeera z'obufumbo. Nabbi agamba nti singa omu ku mmwe ayogera ebigambo bino mu kiseera kyagenda okuba nti yeegattiramu ne mukyala we mu mbeera z'obufumbo, n'agamba nti bismillah, n'otandika na linnya lyani lya Allah, Allahumma ay Allah jannibni shaitan, newazaaki shaitaani nze, wajannibi shaitana ma razaqtana, era nkusaba Allah obeere nti weewaza shaitaani ekyo ky'oba otugabiridde mu kikolwa kino kyetugenda okukola. Thumma quddira bainahuma fi dhalik, mu mbeera eyo ne Allah n'abanga alina kyabagereddemu, bimaana nga Allah waakubaweeramu omwana. Tuli fenna, agamba nti aw qudiya waladun, ekyo nno kitegeeza kiri Allah n'asiima n'abanga abawaddemu mwana, lam yadhurrahu shaytanun abada, omwana oyo shaitaani temukosa lubeerera, shaitaani yamubeerera ddala wala. Tabwe ennene weeri essaawa eyo n'abajjukira nti waliwo edduwa batono, n'abajjukira nti waliwo edduwa ki. Bw'oba olaba tojja kusobola kwekontrolina kugisomerawo wali wano ng'ogenda oyingira akaliri, leeta enniya gisomera. Al-umuru bimaqasidiha, al-umuru bimaqasidiha, eba nniya. Olaba kukusiiba tekikwetaagisa kusoma kunuwirira kuli okwedda, gwe woosiibulukira n'oteeka enniya nti n'enkya ndi wa kusiiba, kiba kiwedde. Tuli fenna, Nabi sallallahu atuyigiriza nti omusajja omwami bw'oba ogendagendako eri mukyalawo, soma edduwa eno, kibe nti Allah bw'aba abawadde omwana mu mbeera eyo, Allah ajja kubataasa akuuma omwana oyo amwewaze shaitaani.
Allahumma jannibna ash-shaytan, Allahumma jannibni ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Dua nyimpi. Allahumma jannibni ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Tulifenna. وفي صحيحين حديث لا نجيبك أبي هريرة أم بكر محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع إذا آوى أحدكم إلى فراشه يوم مموي بوابانغا أجندو كويبكا فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. Omuntu oba ogenda okwebaka sooka obikule essuuka otunulire obuliri olabe nga bwe bufaanana muki nga tonnaba kubwesonseka olw'ensonga tomanyi kiki kiyinza kukola ki kububeeramu. Awo nno nawo tutera okukolerawo ensobi tunoova eringa okwoyo bukoyi kula kaliri n'okayingira nno n'ensi ezimu oyinza okulowooza nti temuli kirimu naye leero wali eyo waffe Allah oyinza okubikula akaliri okukayingira baga wallahi yabuyingidde mulamu bukedde mufu. Agamba nti thumma yaqulu oluvannyuma ogambe nti bisimika rabbi ku lw'erinnya lyo Allah wada'tu jambi wa bika arfa'uhu tineewejjeese neebake era ku lulwo Allah nkola ki nsituka. In amsakta nafsi farhamha bw'oba ontwalidde mu kiro kino Allah n'otwala omwoyo gwange gusaasire. Wa in arsaltaha ate bw'oba onkomezzaawo fahfadhuha nkusaba ogukuume bima tahfadhu bihi ibadaka salihin mu ngeri gy'okuumamu abaddu b'abalongoofu. Kitegeeza olina amaanyi gonna oba ogamuwadde Allah ku lulwe weebaka Allah yakugerera n'osobola okwebaka. Bw'aba ayagadde Allah era todda ngulu n'oyitawo obuyisi era ne bakeera nga batwala birango kubika kuziika kwaddi. Kati ebyo bw'obimanya nti byonna biri mu mikono gye Allah n'omusaba tayi Allah omwoyo gwange bw'oba ogutwalidde mu tulo gusaasire, bw'oba ogunzirizza nensobola okusituka nenvaamu mu buliri bwange nkusaba ogukuume nga bw'okuuma emyoyo gy'abaddu b'abalongoofu. Tulaba buli mulimu gwonna olira gutandika naki na basmala. حديث لا صحيح مسلم جابوا جابر بن عبد الله يولي لأمك محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته ومسجى وين إلى مكاجه فذكر الله عند دخوله وعند طعامه لا يوجد كلين يا الله مجسيرا عند ينجد النيومبا نمجسيرا عند بمود المرا عند كليا. Ekyo nno nakyo kituyigiriza ntova erifa olw'okuba okomyewo wakaawo n'oyingira buyingizi. Olina okusomerawo ki? Bismillah. Bakuleetedde emmere nawe osomerawo bismillah. Nabbi agamba omusajja singa ayogera ku linnya lya Allah ng'ayingira mu maka ge ne mu kiseera nga bamuleetedde emmere n'ayogera ku linnya lya Allah nga tannalya, qala shaytaanu mu kiseera ekyo shaytaani egamba la mabita lakum wala asha. La mabita lakum wala bashaitani bannange wano leero temuyinaawo kisulo n'ekyeggulo tewali. Kitegeeza olwo shaitani mu maka go oba okoze eki? Oba ogigobye. Wulira nabbi wagamba nti waidha dakhala falam yadhkuri llaha inda dukhulihi, ate bw'aba ayingira n'atayogera ku linnya lya Allah mu kiseera wayingirira mu maka ge qala shaytaanu shaytaani egamba adraktumul mabita mufunye ekisulo. Mufunye eki? Wallahi wano tutunuulirewo nnyo kubanga shaytaani
Allah yagiteekawo nga yo yakuba omulimu gwayo gwegwo, kuba yo yalayirira Allah wamala ogigoba mu kusaasira kwe. Yamusaba, ai Allah nkusaba ondekewo paka ku kiyama. Allah n'agiweerawo, nkuwadde oli wakubaawo paka ki ku kiyama. Naye nno okumanya shitaani mawale, Ibilisi oyo okumanya mawale, Allah yamala okumuwa kye yamusaba, kye yamuddako yamulaganyisa nti abaddu b'abalongoofu bonna nja kubalinnya kagere kagere. Newera wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubaddikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Emaze okusaba byesabye babigiwadde mu bwamawale bwayo yewera tinja kubabuza yewerera Allah tabaraka wa ta'ala. Kyova Nabi sallallahu alaihi wasallam wanaatugamba omuntu oyingira mu maka go tandika naki. Bw'oba tutandise na basmala kitegeeza shitaani ogiwadde omubuddamu n'akasonga akatayombya kaba kagenda kuyombya. Oba tuli ffenna omwana osobola omukubira ekitakubya, lwansonga shitaani ekuliko ekusitamyeko. Nabbi kyatugamba nti omuntu oyingira ewaka n'otasoma basmala shitaani egamba zinnazo nti olwayo tufunye eki? Tufunyawo okusula. Agamba nti waidha lam yadhkuri llaha inda ta'amihi, ate era omuddu oyo semaka bw'atasoma bisimillah mu kiseera ky'okulya emmere nga bagimuwadde, qala shitaani eno egamba nti adraktumul mabita wal asha, temufunye kisulo kyokka wabula n'ekyeggulo mukoze eki? Mukifunye. Kanono nako tukayige bawalimu bintu bibiri byanjawulo, al-isha wal asha. Al-isha eswala, al-asha kyeki? Kyekiri hadithi Nabbi gy'agamba, n'agamba nti idha hadara al-isha wal asha fabda'u bil asha. Kiseera ky'ekyeggulo bwe kiyingirawo ng'ate kiseera kyekimu ky'ekyeswala ya Aisha, ntandike na kyaggulu mulyoke musaale nga mumaze okulya ki. Ojja kumbuuza lwaki Nabbi yabikola bw'atyo, lwansonga omuntu bw'oba muyala wali owulira bataddewo omuwumbo, endagala zituuse akawoowo, babikudde bokisi akawoowo k'ennyama kakutte, togenda kusaala bituufu. Ogenda kusaala ng'owulira ennyama eringa enkalirideko eringa gye bataakaliridde, tandika okwebuuliza mu swala kale singa bagikalirideko olwo bakyandibadde kiti, ate n'oyimiridde mu swala ate n'enjala ekutta y'emmereyo obe mukakkamu, enjala eba eteebuddewo then olyoka okole ki? Kusaala. وفي لفظ ملفظ endala وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه, omuddu oyo bw'atayogera ku linnya lya Allah mu kiseera waliira emmere, وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله, era omuntu oyo bw'aba tayogedde ku linnya lya Allah mu kiseera wayingirira ewakaawe. Mu lafظ endala hadiisi eyo bwetyo bwe yajja. Tulaba ku bukulu bwa basmala, tulaba ku bukulu bwa basmala. Biidhnillah enkola yange tetutera nnyo kusoma kusinga kusoma bingi, njagala nnyo ne tusomako akatono naye nga tukakoze eki? Tukategedde. Okuggyako nga waliwo alina byabuuza mu bye tusomye, naye olwaleero tetujja kukusingako awo. Ahadiisi ezo ze tufunye hadiisi 5 nga zonna zitulaga bukulu bwaki bwa bisimillah. Nkakasa tuyinza okuba nga tetuviiriddeemu awo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.